po jako akawuuwo. Ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokusatu lubeera lunaku lw'abakyala era nga lukuzibwa mu ggwanga lyonna nga luno lwabadde olunaku lw'eggulo ng'era emikolo emikulu wano gyabadde mu disitulikiti y'e Mbale. Kyokka waliwo olunaku luno abalutunuulira obulala nga bagamba nti gavumenti teyandisaanye kulusoosowaza olw'okusoomoozebwa abakyala kwe bakyayitamu omuli okufiira muleba, okutulugunyizibwa okw'enjawulo ko n'ebikolwa ebirala. Abakyala 16 bwina kufa ne baali bajagulize Embale, abakyala 16 bafudde nga bazaala. Twalibenga twebuuza kyandibadde bagole bannayuganda tumaka gagwa bafa 16 nebuno mwaka tukoze nnyo bafudde 10 okujja twagala babenga bali 5 mu myaka 10 nga twakyali mukyala afa. John Kikonyogo ngono yamyuka omwogezi wa FDC era agamba nti NRM yandibadde ebulira bannayuganda waweetuuse ku bisuubizo byezeesuubiza abakyala. Bandibadde batubuulira tebakoze ekyokulaba nti omuwala ali mukyala eri asobola okusoma abaana basuubiza paati myaka 5 emabega. Bandibadde batubuulira bameka bafunye paati z'olwaleero basaddeyo bameka. Ate mu byalo ebisinga obungi abakyala abo be balima emmere eriwa mu maka. Gavumenti yandibadde etubuulira eyambye okulaba nti ebaweesibu ennungi ez'embala bafunemu emmere. Okoze otya okulaba nti baweesibu ennungi basobole okulima. FDC era eyozaayozezza Abubeka Kawalya olw'okuwangula obwa sipiika bwa KCCA kw'ossa okusazaamu ebize byogerwa eby'okumukangavvula. Yatuyozaayoza bonna abayiseemu naddala nga mu Kampala City Council tuyozaayoza Mukulu Kawalya era tumusaba ekifo kye bamuwadde akikozese bulungi okulaba nti bannayuganda bafuna musolo gwabwe kye balina okufunamu. Era mulina okitegeera nti nga FDC kandi tubona abeesibye okuba sipiika bawadde ba FDC bonna balina kaadi z FDC badde mwaddemu mulumulu. Ku nsonga ya Jeno Henry Tumukunde okwesowolayo okwagala okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga, banna FDC bajogeddeko bwe bati. Wano twamulabako mu mwaka gwa 2016 bamukozesa nnyo okulwana agezeeko alwanyise Mama Mbabazi. Tulabe nti Mama Mbabazi yavaayo mu opposition ddala naye nga olwedde baali bamaze okumutusimbako bamutusibeko bongako. Twamulaba nnyo waneeno nga alwana nnyo okujja Kale Kaihura mu Kampala era ekiteeso ekyo kya intention yatuukirira gyali ayagala ye ng'omu. Kati tugenda kulaba neera President Museveni ng'ayita Kale Kaihura jangu onyambeko onwanisize Tumukunde ayinza okuba tamanyi kyakola ki kyazze kukola. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ali mu kuddukanga naye bamugezaako kutiyagasa mukubye ku miggo awo bannayuganda bayinza okukkiriza.